Nkwebaza okuba omulabi omulungi wa Fake Media. Otambula naffe buli bwe tuteekayo programs zino n'ozirabira mu budde ate na subscribinga bino by'osubwa. Mu programu eno tuzze tutunuulire abajulizi baffe betujjukira buli nnaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga. Ndi ne Father Kasule Embaaga Tuzinde tugenda okubeera nga tuwayaamu naye ku nsonga eno yennyini era nja kumusaba akubuuzeeko akweyanjulire ate oluvannyuma tutandike butereevu n'omulamwa gwaffe ogw'olunaku luno olwaleero. Father, nsanyusa okusinkana. Nange nsanyusa okusanga. Erinnya nze Father Thomas Becket Mbaga Tuzinde Kasule. Weebale okujja okutunoonyangako bulijjo ate njagala okwaniriza agoberera Fake Media era alaba obudde buno gwe ali naffe ku Fake Media. Nkwaniriza nnyo, weebale kwagala Fake Media, weebale kuwagira, weebale kusubscribinga, weebale kyonna kyonna ky'okolera Fake Media. Father, wonnyini we tuba tutandikira olunaku olwaleero. Nina ekintu kye sitegeera bulungi, ekintu ky'abantu okutinninga eggendo oba okutambula engendo ez'enjawulo, abamu ne batuuka n'okuva ebweru w'eggwanga naye ng'ate bw'atuuka wano eyalinnye ennyonyi bw'atuuka Entebbe for example ate atambula butambuzi okutuuka e Namugongo. Ffe twavudde Mbalala, jjo nali eyo nga nva okukola ne mbasinkana, bavudde Kasese, luddawa. Kale nno ffe abawano oba e Masaka oyinza okugamba nti olugendo si lwe luwanvu ennyo ekiri awo. Abasembyeyo mpulidde bavudde awo Lukaya oba batuuse jjo. Kitegeeza ki? Mulamwa ki oguli mu kutambuza ebigere abantu ne bava gye bavudde, tusuze wali tumaze wiiki ennamba mu kkubo paka okutuuka e Namugongo? Okay, weebale nnyo Fiki n'ekibuuzo ekyo. Okusookera ddala okwagala abantu bano ekibakozesa ddala batambuza ebigere bagenda ku kiggwa ky'abajulizi e Namugongo 3 Juni, balina okwagala. Okwagala kwani? Okwagala kwa Katonda, okwagala kwa Kristo nga kubawujja nga Pawulo bw'agamba nti okwagala kwa Kristo kumpujja. Caritas Christi nos urget, it is the love of Christ that drives me. Kati nabo okwagala kwa Kristo kubeera kubawujja, kubasindika okusalawo nti mbutuufu banaba nga yeebulidde ddala ku bulamu bw'abajulizi ba Uganda. Nagamba abavubuka abamu baali bato ddala 12, 12, 13, myaka 18, myaka 16, myaka 2 ne basalawo nti balonzeewo okufokusinga okwonoona nti kabattibwe, ate mu kuttibwa kwabwe nga basanyufu nnyo, nga bayimba nnyimba, nga basabira bano ababatta nti Kitange Mukama abasonyiwe kubanga kibakwata bakimanyi. Kuno kwonna kwagala olipo yeebuulirira muvaamu owira ekintu olinga akitamidde, okwagala kutuusa kukutamiira n'otamiira Kristo, n'oweegomba okumujulira ng'omujulira mu bigambo ne mu bikolwa. Aba bangi n'atuuka n'okusaba nti kalinda kutambula. Ate abalala nga balina ebyetaago bye, balina essaala zaabwe ez'enjawulo ze basaba eri Omukama naye nga baziyisa eri abatuukirivu ba Uganda bano abajulizi. Kubanga jjukira bano batuukirivu baalangibwa mu lulwo lw'abatuukirivu mu 1964 nga 18 omwezi ogw'Ekkumi e Vatican. Baalangibwa mu lulwo lw'abeesiimi mu 1920, Papa Benedicto ow'e15 yabalangira mu lulwo lw'abeesiimi mu 1920. Bino byonna lwaki Keleziya ebikola, lwaki Keleziya abikola? Kubanga Katonda yakozesa abavubuka bano 22 abattibwa mu mwaka wakati wa mwaka gwa 1895 mpaka 1897, mujulizi yasembayo okuttibwa Yohana Maria Muzeeyi, nti abantu mu budde obwo nga beegayirira nga bayisa essala zaabwe eri abaddu b'Omukama bano mu budde obwo mu myaka egya 1900 nga beegayirira nti Mukama Katonda akozesa abavubuka bano abattibwa olw'eddiini ebyewuunyo basobole okulangibwa mu lubu lw'abeesiimi n'olw'abatuukirivu, era Katonda yakozesa ebyewuunyo. Ebimu ku byo gye biri abantu abasaba nga bayita eri abajulizi ba Uganda bano ne bawunyezebwa, abaali baazalibwa nga mu migogge balema bagongobala. Omu ku bo gy'ali eno ali palishi y'Ebigada ngadde Mutukula, bamuyita Mwami Revocato Kalema. Ebimu ku byewuunyo
Kereziya kuyava okulangirira abantu abajulizi bano ku mululu abatuukirivu nti abantu beegayira ne basaba essaala omulw'omwana ono yali yazaalibwa nga mugogge nga mulema yenna yagongobala mu ssaala nebaka novena ennaku 9 mu kwegayira kwabwe Mukama n'awulira essaala nga zibayisizza eri abajulizi ba Uganda n'akola ekyewuunyo omwana yali gwe baateekanga mu maaso ga Kereziya mu alutaali nga konna kagongobala yatandika mpolampola n'asumulukuka n'atambula ekyewuunyo ekikola kino kibaawo awo nno abantu basoma ku byafaayo bya bulamu bw'abajulizi ba Uganda bano bangi afuna okwegomba bangi afuna okukkiriza kweyongera n'ayongera okusaba Mukama Katonda nga akola ebikolwa ebyenjawulo tugeze ng'okutambula okwebonereza okwevaamu okwefiisa naye nga yona na ssaala ayina kyeyegomba okukola kyokutuukako nti n'okukkiriza Mukama akumpe Mukama akumuwe nga kwe yawa abajulizi ba Uganda bano 22 abatuukirivu awo nno bantu bangi ekibasikiriza okutambula kyekyo kwebuulira ku bulamu bw'abavubuka bano abatuukirivu kakati abajulizi ba Uganda nga yeegomba nti naye afaaneko nga bo kubanga ffenna okutondebwa kwaffe tetwatondebwa kuteekebwa mu nsi kutuula butuuzi tikiwedde tukimanyi nti obutaka bwaffe tebuli ku nsi wano ku nsi tuli bagenyi naye obutaka bwaffe buli mu ggulu naye eggulu okulituukamu tulina okulikolerera tulina okufaabiina tulina okufaayo okulaba nti tukola kituuka mu bulamu buli obutaggwaawo nga buli lukya tukkiriza okwefiisa okwevaamu okwegaana byonna ebikontana n'okuyitibwa kwaffe ng'abaana ba Katonda ng'abakristu ng'abajulizi ba Uganda bwe baakola naffe buli lukya olaba omuntu n'agamba kantambule kilomita 2 kilomita 3 avudde Kenya avudde Tanzania avudde wa azze Uganda ku kigo ky'abajulizi ayagala kweyolera ku butitimbe bw'emikisa okuva eri abajulizi ba Uganda batuukirivu. Father, abajulizi bali bameka era be baliwa? Abajulizi abakatoliki bali 22 abattibwa mu wakati w'emyaka egyo 1895 paka 1897 niwaliwo ne bannaffe abakristaayo baali 23 nga bonna awamu be bajulizi 45 naye ejjukira buli nzikiriza ebaako ebyekkirizamu ne doctrine ffe mu Eklezia Katolika waliwo ebikulu bye tukkirizamu ate oba oli obuntu nga mulimu okwawukanamukko ne bannaffe abakristaayo naye ng'ettambiro ekkulu ery'abajulizi gye battibwa liri eri ewali ekigwa ky'abakristaayo Nakiyanja gye ewali ettambiro ekkulu abajulizi abasinga gye battibwa wali Namugongo ewali bazilika y'abajulizi ba Uganda awo battirawo omujulizi omu ye Kalooli Lwanga gwe battira awo ewali ekigwa eky'Obukatoliki naye nga abatambuddeko ne bagenda okulamaga bw'otuuka e Nakiyanja olabe ettambiro ekkulu we lyali naye n'abalala bagenda battibwa mu bifo byala ebyenjawulo tugeze ewali akatale k'Owino wali kusendi bali ku Ddembe n'awalala ebifo mu bifo byala ebyenjawulo bagenda nga bakola ki gye bagenda nga battibwa abajulizi bangi nga bwe ŋŋambye 22 nti Kalooli Lwanga Matiya Mulumba ne bannaabwe besigenda kumenya omuko omu naye nange omuko erinnya eryampeebwa ery'omutuukirivu Mbaaga Tuzinde y'omu ku bajulizi ba Uganda ababattibwa mu myaka egyo. Yes. Abajulizi bano baaziikibwa bwayokebwa? Abajulizi baayokebwa. Abasinga baakola ki? Baayokebwa. Tuyinza okugamba nti emibiri gyabwe tetulina we tusobola gisanga. Baayokebwa ne basiriira mu ki mukoomye eri Nakiyanja ate na wano Kalooli Lwanga we yakola ki bwe yattirwa naye nga okusookera ddala mu bifo kwokebwa bifo kuttibwa baabonyaabonyezebwa nga Kabaka Mwanga ng'amaze okusalawo nti asunguwadde nti bano bavubuka battibwe bamujeemedde olw'obusungu baaba ebibonerezo bingi ebyenjawulo ne bakubwa emiggo ne bafumitibwa amafumu ne babonyaabonyezebwa mu ngeri gamba y'okutulugunyizibwa mu ngeri embi ddala naye nga gye byasembera abasinga ne bakola ki abasinga ne bookebwa ddala eri e Nakiyanja ate ne Kalooli Lwanga wano e Namugongo ewali bazilika y'Abakatoliki.
Father, kino kitegeeza nti ku lunaku luno tubeera n'okujjukira kwa mirundi ebiri, tubeera n'okwennamugongo n'okwennakiyange. Okay, kati nga bwe nagambye nti eri nakiyanja kifo bakristaayo bakivunaanyizibwako. Ffe ng'abakatoliki tubeera wano ewali bazilika ebattira Kaloli Lwanga, naye nga tumanyi bulungi nti nga bwe gambye nti ettambiro ekkulu gye battirwa okusinga lyali eri nakiyanja, nayo abantu bagendayo ndala okwongera okulaba site, that historical site abantu bano bakola ki bwe battirwa. Naye ng'ate ebintu byera gamba tufuba eno waffe mu bakatoliki okulaba nti bataddeyo ebintu ebifaananyi nakyo omuntu ebiyinza okuyamba omuntu okumusiigira ekifaananyi engeri abajulizi b'Uganda bano engeri gye bakola ki gye battirwamu. Yes, naye nga ffe ng'abakatoliki tuba wano ku kiggwa ewattirwa Kaloli Lwanga we tubeera, era abantu basinga bava gye bavudde bagenda wa ku kiggwa wano eky'abakatoliki ewattirwa Kaloli Lwanga ffe we tukuŋŋaanira. Kizito omuto simanyi oba n'omuto bakagattako olw'okuba nti yali muto. Simanyi Father wa myaka emeka ye mujulizi ayattibwa mu myaka gye gikyasinze okubeera nga mito. Era yeri asembayo obuto Kizito omuto, era nga bwera nti Kizito omuto, Kizito n'obuto naye yali asembayo okubeera omuto ng'azaalibwa eri Waluleeta mu Bulemeezi mu ssaza kati erya Kasina Luweero gy'azaalibwa, naye era asingamu obuto mu bajulizi ba Uganda. Yes. Father, tuyiseemu ku procedure y'olunaku olw'okujjukira abajulizi bano. Tusiiba mu mmisa lunaku lulamba, embeera etambula etyo y'olunaku luno nga tujjukira abajulizi bano. Okay, okusookera ddala nti buli mwaka nga Eklezia Katolika mu Uganda erina olukiiko lw'abasumba batuula ensambya ewali ekitebe ekikulu eky'obukatoliki ensambya. Tulina amasaza ag'abakatoliki mu Uganda zetuyita dioceses ziri 19. Dioceses ne 19 mubaamu provinces oba archdioceses ziri 4. Tulina Kampala archdiocese wali amasaza muli abantu aboogera olulimi Oluganda okusingira ddala. Ne tuba n'Embalala archdiocese eno mu western part of Uganda, ne tuba ne Tororo archdiocese mu eastern part of Uganda okusingira ddala, then ne tuba ne Gulu archdiocese mu northern part of Uganda. Awo nno ze provinces ezo 4. Kati abasumba bano buli mwaka mu lukiiko lwabwe batuula ne bagaba oluwalo nti mu mwaka tugeze kati mwaka guno bajja kulangirira ani anaatukulembera mu nteekateeka z'omwaka ogujja mu kulamaga Namugongo diocese ki. Kati omwaka oguwedde province ey'eggulu gye yaweebwa oluwalo olw'okukulembera mu nteekateeka z'okulamaga Namugongo, era mu province eyo ye waava diocese emu eya Nebbi diocese be baatukulembera mu mikolo omwaka oguwedde. Omwaka guno because waliwo okuwanyisa rotation, omwaka guno Kampala archdiocese nebanga yeri mu nteekateeka nga mu Kampala diocese emu eya Lugazi diocese yegenda tukulembera mu mikolo egy'olunaku olw'enkya. Diocese nekulemberwa Bishop Christopher Kakooza. Awo nno okuva omwaka ogwedde baakwasibwa obuvunaanyizibwa bamaze ebbanga beteekateeka ne balowooza ku bikulu ebiyinza okuyamba okulaba nti olunaku lubeera colourful. Ne balowooza ku kwaya enaayimba, bafuna ba delegates okuva mu parishes, tugeze Lugazi ina parishes 33, bafunye ba delegates okuva mu buli parish batadde mu kwaya. Kwaya erimu abantu 5 egenda okuyimba olunaku olw'enkya. Bino byonna bitanze ebikolebwako obudde nga bukyali. Bafuna ba trainers abana traininga kwaya zino ne bagenda mu maaso. Liturgy anaateekebwateekebwa atya, ate ebirala ebyetaagisa sanitation, because ekifo nga kigenda kuŋŋaaniramu abantu bangi mulina okulowooza ku nteekateeka namutaayika ey'amaanyi. Ne balowooza wajja banajja ssente ne bakola fundraising ez'enjawulo mu bantu ssekinoomu, mu diocese egenda okuteekateeka, ate ne mu gavumenti ne basaba obuyambi n'abantu abalala bonna ab'omutima mulungi. Era ndowooza bino byonna tubigoberedde
byonna bikoleddwa bulungi. Ate ne bakola enteekateeka eyinza okusobozesa abantu okwegayirira obulungi nga 3. Baalaba nti kati ennaku zino nti abantu babeera bangi abalamaga enamugongo nga 3. Kati Lugazi kyakoze nti oba oliawo okuwa omwaganya abantu bano okwegayirira obulungi, baateddewo nti waakiri ennaku z'omwezi 3 lwali Lwakutaano baateekawo omwaganya nti amasomero gonna mu Uganda abaagala okujja okwegayirira okulamaga gonna lwe gagenze e Namugongo. Naffe Masaka amasomero gaavuddeyo mangi agabala e Namugongo mu kulamaga. Abayizi bonna babadde e Namugongo nga 3 yali Friday ne balamaga, era baakulemberwamu Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere. Ne bakola ne kwaya yaabwe. Kwaya eno yalimu abayizi bangi nnyo okuva e Namagunga, okuva St Joseph Nagalama, Namiryango. Amasomero agali mu Lugazi Diocese gamba bekolamu kwaya eyakulembeddemu abayizi bannaabwe ku lunaku olwokutaano nga balamaze. Kino kiyamba okukendeeza ate ku mujjuzo. Tugeze kati olunaku olw'enkya bagenda kubeera abantu bayitirivu nnyo, abakulu abavudde ebweru wa Uganda bavuddewa bagenda kuba bangi. Kati kino enteekateeka yakoleddwako ey'abayizi okulaba nti bakoze eki, balamaze bulungi. Awo nno tulindiridde olunaku olw'enkya Bishop Christopher Kakozo tukulembera mu kitambiro kya misa. Kyetusuubira kinatandika ku ssaawa 3:45 nga nnyiriri ssaawa 4 kibe ekitambiro kya misa. Tekitera kuwanvuwa, lwaki kitwala essaawa nga 2 kale bwe kiba kiwanvu nnyo, ssaawa nga 2. Kitegeeza kitandika ku ssaawa 4, ssaawa 6 kiba kikoze eki, kiba kiwedde. Father katini nnyo nga bw'ofundikira awo, kitegeeza nti emmisa eno eba ya bulijjo nga zino emmisa ze tubeera nazo ku Sande, tebaamu kyanjawulo. Emmisa nga otumanyi nti misa si concoction, si byakuyiiyayiiya. Misa nti omusaaseedo oba omwepisikoopi oba ani kyakola akikola mu linnya eryani erya Yezu. Mu Latin tumuyita Alter Christus, another Christ. Awo nno emmisa tekyuka, emmisa esigala yeemu gye tusoma eno gye nakedde okusoma ku ssaza gira gye bajja okukola ki, jasi nti eba tusujja kusoma emmisa ya mukolo ogwo olunaku lw'abajulizi. Liturujia abakenge gyateekebwateekebwa kati fano mu Uganda enkya lunaku lukulu nnyo lwa kitiibwa. Mu Lungereza tujja gamba is a solemnity, tho mu mawanga amalala bajja gikuzanga memorial. Ne kati ffe kitukwatako mu ngeri ey'enjawulo, tujja dukuzanga lunaku lukulu nnyo lwa kitiibwa. Kitegeeza emmisa ejja kuba ya kitiibwa nnyo. Oluyimba olw'amayingira, oluyimba olwasaasira ekitiibwa, then essaala ezo zigenda mu maaso, essaala eyanzikiriza, ebirabo, emmisa egenda mu maaso nga bwekola ki, ne omukolo gujja kuba so very much colorful mu nteekateeka yonna. Awo nno tiri mmisa nti eno yanjo, emmisa ejja kusigala nga ki, emmisa gye tusoma bulijjo yeeyo, just nti mu liturujia mubaamuko ebikola ki, ebyongerwamuko okufuula omukolo colorful. Bye tujja okweyambisa mu liturujia tugeze nga okutimba ono ze watunuddeyo kodda, abatimba akayanja nakino wanaasomerwa misa balina kala zibeeyambisa. Oluusi batera okugyayo kala zino ez'ekereziya, kala z'ekereziya tugeze bw'otunuulira Vatican flag kuliko kala eya white ne yellow. Oluusi tweyambisa kala ezo okugyayo kereziya katolika, ne tugattako ate ne kala eno ey'abajulizi, kala ey'okuyiwa omusaayi, abaajuwira Kristo abajulizi kala emyufu. Awo nojja kulaba enkya nga misa abafaatha banaabeera mu misa n'abasumba nga bambadde ebyambalo ebimyufu, n'okutimba okunaba kusingidde ddala kujja kuba langi myufu, eraga obuzira abajulizi bano bye baakola kye baayolesa nga bajuwira Kristo. Ndowooza bye bimu bye tusuubira okukola ky'okubaawo. Abajulizi bano nakyogeddeko dda wali baalangibwa mu lubu lw'abatuukirivu mu mwaka gwa 1964 ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'Ekumi. Ne balangibwa mu lubu lw'abeesiimi mu mwaka gwa 1920 nga Papa Benedicto XV yabalangirira. Ate mu lubu lw'abatuukirivu kyesikoonyeeku wali Papa Paulo omukaaga yabalangirira mu 64. Ate tukozi twogera ku bajulizi naye byatandika bitera byavaawa. Bodda mu byafaayo tuddayo eri myaka ya 1800 nti wano tugeze mu Uganda Kabaka Muteesa olubese Kabaka Muteesa olubereberye yali akulembera Obuganda,
yayagala abantu bakulembera bayige basinze Katonda we bulungi ate bayige n'ebintu birala bingi okusoma n'okuwandiika. Awo nno mu kwagala okulaba nti abantu bafuna ekitangala kino yayita abaminsana ab'enjawulo abasookera ddala noza baali basiraamu be basookera ddala okujja ne wajja abaminsana abakristaayo ne bajja ndowooza kyajjukira Church Missionary Society bizajja buddamu byafaayo. Then mu 1879 Paapa Leo we-13 mu budde obwo yali akulembera Eklezia yatuma Kardinali Lavigeri yali akulira ekibiina ky'aba White Fathers eyali Kardinali eri mu Algiers ne mu Carthage nti basindike abaminsane eno waffe mu Africa ddala eno mu East Africa bajje bakole ki bajje basomesa eddiini. Era be baatuma mu myaka egyo 1879 abakulemberamu ddala ye Father Mapera gwe twaganda nga Mapera but Peremompel Father Mapera ne Brother Amansi be bakulemberamu be basobola okujja naye ne bannabo abalala baaliyo abamu baafiira tugeze Tabora Tanzania nga tebanatuuka mu Uganda because waliwo okusoomozebwa kwali kungi nnyo nti okuva eno yonna gye baava bayise ku bwato batutte ebbanga liri nnyo tebanatuuka gye wa Kabaka Muteesa yabayita batwala ebbanga eriwerako ne bava eyo baseeyeezawo ne batambudde bagudde Ebuguma tutera okulamaga Ebuguma fane Masaka ene mu Essese ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokumeka ogwokubiri Ebugoma abakuleki abaminsane bawumulirawoko ng'eryato lyali lifuddemu bali mu kukaniikira akaato kaabwe ate we baava ne bagenda ne bagwa ekigungu yatula amagoye nga 17 omwezi ogwokubiri buli mwaka nga tujjukira abajulizi baasooka okukola ki okutuuka ano muki abaminsane nga batuuka wano mu Uganda. Ekigungu gye baava ate ne bagenda mu lubiri okusinkanani Kabaka yakola ki eyabayita Kabaka Muteesa olubereberye. Awo nno olugendo lwabwe bwe lwajja bajja bazze kusomesa ddiini abaminsane bano era eddiini baagisomesa ti ne basomesa n'abo abaakolanga mu lubiri ewaani ewa Kabaka otunulira abajulizi ba Uganda bano bonna abasinga baali bakola waki baali bambowa baali pages muki mu lubiri lwa Kabaka ne babasomesa eddiini. Mu kusoma eddiini ne baagala basenge Kristo ne bagamba kati amazima tugaguseeko tulabye ekituufu. Ssekabaka Muteesa olubereberye ng'akyaliwo baasomesebwa era baakola omulimu Mapeera ne Amansi. Ate Ssekabaka Muteesa ng'amaze okufa mutabani we Mwanga yakola ki eyaddawo. Father kwabo kwe kwava n'okuyiiza oluyimba lwemmanyi luyimba kati Father wano waffe bali bamuzaala Masaka Father Mukwaya yali bamuzaala ali Kayunga yakolako okusaza lw'embeera yayiya oluyimba olwo nga mukuluyiya yeebuulira ku lugendo nti baayitamu nkola mu bibire bingi ebizibu baayitamu ne bagoba ekigungu ne bagenda ewa Ssekabaka Muteesa n'abaaniriza ate n'abo bayinza okusinzira okulaba nti bakola ki nti abawadde Lubaga basinzira batandika okukola omulimu ne bakola ki baakola omulimu gwa ttendo. Awo nno naye mu kuttibwa kw'abajulizi bano battibwa ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa Ssekabaka Mwanga abajulizi ku mulembe gwe battirwako. Yes. Father mu kwogera ku Vatican Vatican oba Italy Papa olunaku luno ne waffe Uganda kuba kati luno lwaffe tujaguza wano e Uganda naye balumanyiiko kuba wakakonyeko wali nti mu nsi z'ebweru bo bakikolanga memorial oba oliawo abalumanyiiko luno olunaku. Okay. Abatuukirivu nga bamaze okulangirirwa mu lulu abatuukirivu bafuuka baffe ffenna ba Eklezia Katolika yonna era singa mba n'ekitabo kyange n'ekyessaala nandibadde mbikulaga si bya Bannayuganda ne mu bitabo byaffe byonna yonna mu nsi yonna mu Amerika yonna essaala ezinaatwalibwa n'ebyambalo bya mmisa ebinabajja kuba bajjukira baki kyazirwanga and companions bijja kuba nga tujjukira olunaku olw'enkya
abo nno batuukirivu si ba Uganda bokka ne ba Kiliziya yonna, kubanga nkugambe Papa Paulo omukaaga ye balangira mu lwabaki lw'abatuukirivu. Lwaki balangirirwa? Nti bo bavaayo ng'ettaala. Ffe tulabe ng'ekyokulabirako kyaffe, tubeesige tubasabe naffe tubafaanane, naffe tufuke abatuukirivu nga bo balakola ki bali abatuukirivu, kubanga ffe n'okutondebwa kwaffe twatondebwa nga Mukama yagala tufuuke batuukirivu. Awo ne bwe tufuna bannaffe batukulembeddemu nga baali ku nsi nga ffe bwe tugiriko, naffe tubasaba ti naffe batusabire batuyambe tulamage bulungi okulaba nga tubafaana naffe tufuka abatuukirivu. Father neri nayo banaalujaguza nga ffe wano bwe kiri Vatican yonna yonna mu Eklezia Katolika lujja kuba lunaku nga tukuza lunaku lw'abajulizi ba Uganda. Carlo Lwangandi Compagni that is Italian naye wonna bajja kuba bakola ki bakuza lunaku lw'abajulizi ba Uganda mu Eklezia Katolika. Father ku nsi endala kale tuyinza okwogerako ku zino ezitwetoolodde wano gamba nga Kenya, Tanzania oba ki omanyiiko ko nti nayo balinayoko ku bajulizi nga ffe watubalina wano? Abajulizi mu Eklezia Katolika bangi dho kati ku lukaala luno olwaffe olwa Africa nti Uganda ffe Mukama badde yatubikako akasubi nnyo kyobalaba nti ndoza kubanga Africa nti okusomesebwa eddiini tekitutte myaka mingi nnyo, nti myaka 2 myaka 3 emyaka tegibadde mingi nnyo, naye nti kyewuunyisa nti abavubuka abali bakayi ku isomesebwa eddiini ne batuuka okumalirira n'okusalawo nti kabasenge Kristo kabamujulire nga battibwa. Ekyo kyewuunyisa bangi, era ndowooza mu Africa teri walala yonna yonna abajulizi abalala bangi bakubasingana ng'eri mu Vietnam, Nagasaki, ebifaanana bwe bityo abattirwa mu mbeera ezifaanana bwe okukola ki nga bajulira Kristo. Naye mu Africa wano nti Uganda Mukama yatubikako akasubi titwesiimye nti tulina abajulizi ba Uganda ate nga bangi bajulira Kristo. Kyobola bajja kutuuka tugeze Botswana, Malawi, Kenya osanga ebifo bingi bibbuddwamu amannya g'abajulizi ba Uganda nti Kizito, St. Charles Lwanga biki gamba ebifo bingi benyumiriza mu kimba bajulizi ba Uganda mu Africa. Ate ne wabweru wa Africa nze nagamba nabeerako mu ggwanga erya Italy. Naye kati babamu bakulaba tugeze abantu bali bajjukira nti ova mu ggwanga lya Uganda ettaka ly'abajulizi balebedde nga mutuufu ofaana abajulizi bali abamu ayagala kujja kukwatako nakuba nakuboneka omusala balebedde nga olinga abajulizi ba Uganda baligamba ekifaananyi ekyo kibatulabiramu. Ddala njukira e Roma gitwali eyo nga waliyo parish namba ewolerezebwa baki bajulizi ba Uganda era twakuŋŋaanirangayo ffe twabeerayo ng'abayizi buli 3 nga gyetunaffe gye tukuŋŋaanira okuza olunaku lw'abajulizi ne tukulemberwamu bishop omu mu kifo ekyo mu parish eyo. Awo nno balukuza nnyo ne wabweru wa Uganda. Father nga tufundikira kubanga akadde ekyamazima katutimayi naye njala tufundikire nga otubuulira ku impact y'olunaku luno. Fine tuli mu kujjukira naye ate kati olwekiza abantu olunaku luno balufunamu kasente nti batunda ebyokulya bafuna kasente, aba transport oba oli awo nabo bajja ku transportinga abantu n'ebiringa ebyo. Munnayuganda essaawa eno atulaba aye nawulira Father nti waliyoko n'amazzi g'omukisa oba abantu bagenda ne bagasenako waliwo n'agenda obugenzi fine ng'agenze kujjukira naye ng'ate oba oli awo ayagala bishop gw'anaasangayo obaani amuwe ku mukisa ogwo amusabireko ye kennyini ng'omuntu. Yatufundikire nga tutunuulira impact y'olunaku luno eri munnayuganda atulaba na oba oli awo n'atali mu katuliki oba n'atali mu kristaayo. Okusookera ddala impact y'abajulizi ba Uganda mu ggwanga lyaffe Uganda nti tutunze nnyo ne twongera okumanyika mu mawanga amalala mangi olw'abajulizi ba Uganda. Singa otunuulira mulimu amawanga agamu ng'oba oli awo papa tagenda okukyala mu ggwanga eryo, naye ffe wano mu Uganda twakafuna bapapa basatu baza okukola ki okukyala mu Uganda. Kiki ekibaleese? Okulaba ettaka ewazaalibwa abaana abavubuka abamalirira okulaba nti bajulira Kristo ne battibwa. Papa Paulo omukaaga yajja mu 1969 ye papa omubereberye yasooka okujja mu Uganda naye ng'ekimuleese kulaba ttaka ewava abajulizi ba Uganda bano era n'anywegera nga yakatuuka ku kisaawe Entebbe yanywegera ettaka erya Uganda n'atuuka e Namugongo naye era n'akola ki n'anywegera ekifo ekyo. Papa Yohana Paulo II mu 1993
yajja mu Uganda. Kye kyamuleeta kulaba, ayagala kulaba ewava abavubuka bano 22 abamalirira nti kujuira Kristo. 2015 Papa Francis yakamala tuva ku maaso yajja mu Uganda. Kye kyamuleeta kulaba ettaka ewazaalibwa abajulizi ba Uganda, kubanga bw'osoma ku byafaayo by'abajulizi bano tebikuleka kyekimu. Awo nno abajulizi batunze eri ensi yonna, eggwanga lyaffe Uganda lyongera okumanyika wonna wonna. Eri ffe ng'Abannayuganda kye tufunamu tubenyumirizaamu impact ti ne tubasaba batusabire batukolereze eri Yesu, naffe tubafaanane, naffe tufuuka abatuukirivu. Ekirala mu bulamu bwaffe bwa bulijjo batuyigiriza kale okwegayirira nga bwe bakola kye beegayirira. Ate mu bulamu bwaffe gamba bangi babasitudde, bw'otunira kale ekifo ekyo Namugongo waali bwe twali tuteekateeka okukyala kwa Papa Francis 2015 olaba nti waliwo ebyakolebwa byali bingi nnyo, gavumenti naye neeteekamu ne support okulaba nti esitula ekifo ekyo kati nga bwe kifaanana. Akayanja ako abantu batuule nga mu kwegayirira olaba kati gamba tudda n'emugundi eri ya ministry eya tourism olaba nabo basitula, kubanga abantu bangi bwe bajja mu Uganda emifo ebimu bigi bagenda okulambula Namugongo ekyo ekimu ku bifo ebikola kye birambulwamu. So ministry ya tourism nayo ekola ki? Yongera okusitulwa. Kati bodda mbulamu bw'abantu ba bulijjo bangi mulimu abagenda tugeze nga ye Mukama namuyamba n'akola ki? N'akola n'akasente akola nasobola okukola ki? Okwebezaawo n'okweyimirizaawo. Alina byagenza okutunda. Oluusi abamu batunda religious articles, abalala batunda byakulya okuyamba ku baana bagenda okulamaga, okufuna ekyokulya, okufuna ekyokunywa. Byonna bangi obaolyawo basitula mu mbeera zaabwe ez'obulamu bwa bulijjo nabafuna akasente akayinza okukola ki? Okulaba okuba nga yeesunze lunaku luno lwagenda okugjamu akasente oba olyawo kweyandibadde akuŋŋaanya mu myezi oba ng'esatu. Bwe kiri ng'ogamba oyogedde nakubona abatransporting abantu, kitegeeza abantu bangi nnyo bagenda kusaabaza abaki? Kubatwala. Ate n'abalala balinze okukomyawo bano batambuza ebigere, kitegeeza bangi bagenda kufuna akasente akabayambako okukola ki? Okweyimirizaawo nno. Abajulizi ba Uganda bayambye okutumbula ebyenfuna y'abantu, bayambye okutumbula okwegayira kw'abantu n'okumanya Katonda, ate n'okutumbula eggwanga lyaffe Uganda okulaba nti yongera okumanyika eri ensi yonna. Tweyanza nnyo, tweyanze okujjako Father ng'olina akatale keka naye nga tusaba bannange abagenze okulamaga ate n'abalala munnaye oba olyawo abalina ebigendererwa ebirala. Abantu bano mukimanye nti bagenze ku kozi ya Katonda, tebagenze kusanyukamu oba kudigida oba kukola ki? Kulya ssente. Kimanyi mubeeramu abazze nga muzze kunyakula busimu bw'abantu, kumalako bantu balala mirembe, kubasuza nga tebeebase. Naye nsaba oba olyawo gwe wenna abagenze Namugongo nga ekigendererwa kyo si kya Bwakatonda oba si kyakubeera nga omutima gwo gwongera okuba nga gunyikira mu ddiini, nsaba obeere ng'okyerekereza oba olyawo n'okikolera eniwaffe ewalala gye tubeera. Father olina akatale ke kakonna kawanjani era kwongerako kukatiza ky'oyogeddeko ekyo nti bw'oba olowooza okugenda e Namugongo ogenda kusimbula budde buno saawa 8 saawa 8 10 genda n'ekigendererwa ekirungi, good intention, nti kwegayirira kusaba abajulizi ba Uganda bakole ki? Bakuyamba okulaba nti obeera omuntu omulungi. Twewale agayisayisa. Bo ge baagaana bagamba kati katuttibwe tetujja kukkiriza gayisayisa gano oba oli agamu agabadde mu lubiri ge batugamba okukola. Tutuganya agayisa. Naffe twewale emize, twewale empisa embi, tubeere bantu balungi. Oyogedde ku kyobubbi. Mulimu abantu abagenda nga ye agenda kimutte kubba bintu by'abantu balala. Naye mmanyi abakuumaddembe gye bali, embeera yonna yalowoozeddwako dda. Twewale nno okulaba nti ate gwe wagenda kulamaga watambuza n'ebigere tumalize ng'oli mu kkomera oba kusibye, kubanga wakoledde empisa embi. Ebyo tubyewale. Ekirala twongera okukoowoola abajulizi ba Uganda bano. Byonna oli ayinza okugenda nga agenze kwegayirira abajulizi ba Uganda bakola kibamuyambe okulaba nti afuna muki? Waliyo yenze yampa obujulizi nti yatambuza ebigere emirundi 2 naye nga kyasaba abajulizi ba Uganda bamuwe omukyalo omulungi gw'anaasobola okubeera naye yamufuna, era nga akyenyumirizamu nti naye yakisaba ng'asaba abajulizi ba Uganda era ng'alaba
kati abo bonna bo tubasabire buli muntu abeere n'ekigendererwa ekirungi, good intention. Ayina bad intention wandi badde osigala eno togenda na mugongo kutabula mikolo, naye tubeere ffenna bantu balungi, tukoowole abajulizi ba Uganda batuyigiriza batulaga nti ebintu bisoboka. Bo baamalira ne beevaamu, naffe tweveemu bulijjo, ebintu bisoboka. Ffenna tumanyi nti obutuukirivu twagala okutuukako, tulina okubukolerera okulaba nti tubutuukako. Awo nno otulabira ku bajulizi ba Uganda abatuukirivu batusabire okulaba naffe tusimba mu kisinde mwe baasimba, tufuuka abatuukirivu. Kale kansuubire nti ebigambo ebyo tebikulese kyekimu. Nkwebaza gwe yatandise naffe ate naawe tweyunzeeko mu makkati awo ate n'omaliriza naffe. Father ono nja kubeera nga muleeta okusinziira ku mbeera ez'enjawulo ddala ezikwatagana ku ekereziya ezinaabeerangawo, abeeko ebitintini byakunnyonnyola, gw'abadde amanyi weeyongera okumanya, gw'abadde yeerabidde wejjukanya, ate naawe abadde tamanyi obe nga ofuna okumanyisibwa. Abagenze Namugongo tubagaliza birungi byereere, buli ayagenze ng'oyina ky'oyaayaanira nga gw'ogamba nti ku mulundi guno nze ngenze Namugongo, oba oli awo Katonda we naafunira omukisa n'abeeranga oba oli awo annyanukula mangu, tukwagaliza naawe okubeera nga ofuna ekyo ky'oyaayaanira. Njagala kwongera kwebaza, nkimanyi oli musajja musiraamu, ne weebale nti ku Fik Media abantu n'obwa content ng'ali balanced, ebyobusiraamu n'obibawa, ebyenzikiza n'obibawa, n'ebyaffe ebyokola kino n'obikola kino, n'ogamba kangende noonye omuntu ayinza okunnyamba okulaba nti tuwa content akola ki. Kinjagala kikwebazaamu, weebale, tweyanzizza. Kale atakumira mpeera abankumire, mubeere bulungi, mweraba.